Yes, hele. Yes, Starlight Filmz Uganda. Echatandika butandise genda maaso ate ne tutandikiddewo. Starlight Film Production basanga babulanga. Ekyali kunyanjula tugenda maaso ate nate. Era nakutegeeza tugenda maaso twolekera ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya firimu eno emanyikiddwa ng'Obunkenke. Era twaga tumenye ku mulundi guno ludaaje ebiggwera. Katono nnyo mu kitundu ekisooka nga tulengera mwana muwala ayolekera ku nnimiro. Ekyali ntandikwa anti tugenda maaso mpolampola. Bw'atuuka mu nnimiro agenda maaso ayunja ndagala. Abakyali awo agenda abakyatema neyeekanga omutwe olwandibadde ng'oluyi. Mwana muwala alengera kye baamukola era ogenda okweregereza obulungi bati nga bamufudde ekyekango. Baamugyamu nakawanga enseera, baamugyamu enseera ekyatene ne bagikabba. Ekyali ntandikwa Rastoni oluvayo kandi yakwata ekkubo n'ayolekera eri ku mutala gwewala ekyalo ekyewala ennyo gye yajja omukazi ono gw'ataategeera bulungi n'aleeta ewaka. Wuuno yafuula abantu enkoko. Aye ade bafuula bwa nkoko. Ekyatandika butandise era bwe yakwata ekkubo n'alayika okuba niyagenda eka ayolekera n'enkoko eno. Ekyali kunyanjula firimu tugenda nayo maaso. Akwate kuba akomawo. Nange ekintu kyokoze mukyala nga kirala nnyo. Kale no weewuunyanga nnyo omusajja yenna alabika okuba ni asanyukira mukazi we ng'aleese enkoko nga tamanyi na mayitire wa gyevudde. Yasanyuka nnyo omukyala ayiiyo. Omanyi abaami abaavu we batyo nti anze akasente we kabula akameeza omukyala wange ayiiya. Kale no mutaka ng'ajja era ng'anona musiraamu asooka ajjeko omutwe. Salamu ekintu ekyo. Aye ejja ogyeko omutwe bwawe. Tinduula bwa butindubule. Omutwe omukyala ng'aleeta ekikozesebwa abadde muntu. Omwami awaana mukyala aleese enseera nga nsava akowodde bwa musiraamu. Omusiraamu oyo ayidde bulungi nnyo bwakubaaga omutwe ayenda agutoolawo. Saawa yakutoolawo omutwe. Omukyala bw'ayida ategeke bwaki bwa sepiki. Aye anoonya bw'atokoseza bwa nkoko eno. Kyatandika butandise awatali kuzanyazanya Allah. Omulimu yagikwata omumwa bali ku muntu gwe bamanyula muntu gwamanyula omuntu engeri yakuta omumwe kandi badde agamba nze Shakira mukazi wattu nkoko bamufudde enkoko. Omusiraamu nedduwa teyagisoma nkoko eyinza okutabuka era kye yakola bisimillah nkoko bagisala leero banaye tetuganye kusala enkoko bazisala naye enkoko erabika okuba osala sikyakyalo ono ng'abawa abantu nnyo era asaza enkoko yasala muntu omulala teyakola kyekyo. Tutandika butandise Obunkenke Panic Part 2 egenda maaso mpolampola era nga director Mr. VX tukyagenda maaso n'entandikwa mpolampola nate nga bulijjo nagaye tukutuusizaako ekena Uganda so nga kino kivudde mu bannaffe baganda baffe ab'ebulanga. Tugenda kutuusaako abazannyi b'ab'omulembe era abaali mu kitundu ekisooka omuli Mr. VX ono ng'akwereza nga Vincent VX era nga Abenitwe Shira ng'ono akwereza nga Sheila. Ekyatandika butandisi Abenitwe Shira ng'akwereza nga Shira.
era tosubwa Menton Rass ng'onakwereza nga Ruston yekawasa mukyala owulidde Nayigaga Halima ng'akwereza nga Mama Zakia ekyali ntandikwa Koko Raymond nga Pastor Koko ekyatandika butandisi mwogeza Zakia ng'akwereza nga Zakia ekyatandika butandisi Lukalango Isima ng'akwereza nga Isima ekyali kunyanyula egenda maaso era tolina kusubwa Musa Casablanca ng'akwereza nga Kisambira Musa tulengera omuti guno ogwewala ennyo Namukwana Nusura ng'akwereza nga Nusura erinnya lya Naamu ono Nusu ate nga n'ekintu Jofule ng'akwereza nga Kaweweere Godi Kaweweere naye mwali nnyo Biribawa Faima ng'akwereza nga Ssanyu ate nga Maganda Isima ng'ono akuzanyira nga Maganda ekyali ntandikwa Namulondo Jennifer ng'akwereza nga Mama Kawuma era tolina kulekani osubwa esinema yaffe etandika egenda maaso mpolampola Nayigaga Aneti ng'ono akwereza nga Aneti ekyatandika butandisi Saawe Gerard ng'akwereza nga Jogoloto ekyali ntandikwa egenda maaso Kawala Sawuya ng'ono era ajja kwereza nga Sawuya Kawala Sawuya ekyatandika butandisi tugenda maaso ne Patu Sebagala William ng'ono ajja kuzanyira nga Wire ate nga Kanaya Isa ng'akuzanyira nga Isa tuli ku Patu gye tutandika Kawuma Josephine ng'ono akwereza nga Kawuma mwana muwala Kawuma era ajja kuzanyira Kawuma ate nga ne Shamusa Balike ng'ono ajja kuzanyira nga Shakira ekyatandika butandisi egenda maaso era tolina kulekani osubwa Nantale Aisha so nga niye ajja kubanga akwereza nga Aisha mufino yaffe etandika ey'omulembe tugenda maaso Sentongo Haimani ng'ono akwereza nga Emma ekyali kunyanjula firimu egenda maaso eno nno Mr. VX ye producer ate nga director w'ekifaananyi ekitandika Musa Casablanca ye production manager ekyatandika butandisi egenda maaso mukwano kale nno oluvannyuma ennyo omwami bamaze oleeta enkoko ewaka omukyala ajja Singa kuwana banange aye mbaire nkebera bwa ovacado ndi bono oba kuliko ovacado ali bwa bukule nienda kako ovacado kakulira bwa nkoko ono mbadde njagala ogenda oleeteko mukwano kali ng'amugamba nti munnange nyenda oje gy'oja ojja oleetebwa mukwano gwo oti ojje tuwutebwa supu aye ewaffe gye bankuza tulya n'abantu omukyala ono alina onsanyusa emukyala mulungi ala nene ali simanyi nti omukyala wange mulungi bwati kyokka atayagala kulya wekka olya n'abantu abantu tulya nabo ewaffe tulya n'abantu ewaffe kale n'omwami yasanyuka nnyo omukyala gw'alina alya n'abantu olwaleero okusaba musanvu Wambi Yatifu assistant director kale ono ali eno ne munne getufaayo omukwano nze ngulina era ne nkugamba ngenda kuleetera ekirabo eky'omukwano saamusanvu tovaawo tonimba nga luligwe agenda kuleeta ekirabo ky'omukwano kale bannange kati era sijja vaawo weene wano wennyini tovaawo gwe ogenda kulaba ekirabo ky'omukwano amuleetedde emiyembe ejo season neggwako balidde nnyo entuntunu kati azikooye so nga n'ebikajja bireetanga kati mwana muwala agamba yagala ekirabo ekyenjawulo ekiraga mulenzi ono nti amwagalira ddala era omulenzi naye waali asuubizza ekirabo weekiri aye tenda byako mbudaabuda ojja byako mbudaabuda awo ndi okukyawira bwereere ate nga nakobera wazira byanjawulo aye bw'obanga tundeetereyo ekirabo kyonna ekiraga omukwano kale ng'amusuubiza ekirabo ekinaamulaga omukwano tugenda maaso
eyo nno bwe tuvaayo ne tujja tudda erudda amaka ge baafumbyemu enkoko kaleke nakusuubiza nga mugane we nze mwani aye kaliwo nakafuna ekindeese wano kakati musajja mukulu Raston yajje wa mukwano gwe ng'amugamba munnange omukyala yaŋŋambye ekintu kino mbe nga nkola ki sikizannyiramu bana egenda maaso n'abantu n'agamba nti munnange omukyala yaŋŋambye waabwe balya n'abantu kati okulya n'abantu kintu kikulu nnyo era omukyala yaŋŋambye noonye mukwano gwe tunaakola ki gwe tunaawuta naye kasupu omukyala oli omugamba nti waabwe balya n'abantu omukyala oli ebintu ebimu abyogerera kwegamba bitemerako amavuunike atyo efirimu egenda maaso nafuna omukazi alya n'abantu naga si kya bulijjo okoleka ni ofuna omukazi alya n'abantu naye yafunye omukazi alya n'abantu ekyo kimusanyusiza nnyo saagala bwakulwawo aye akoberedde onone tujje tulye bwankoko oti owute ku supu naye bwempuutako awo ndi kwagala kintu ekyo ayagala nnyo omanyi bwobanga munnange toli wa mululu emikisa we giva yanona munne bagende bawute kasupu era oluvannyuma nga batuuse omukyala atandika okugaba ng'ayitawo nazi kuno nga tosobola kulayika ndi osala enkoko n'ogiryako mulirwanawo sikyabanga kirungi ensonga eyo neyanzeege enkoko eno eyina engeri gyereeta amakulu ereetera no ddala amakulu enkoko eyo sajja mukulu ng'ayitawo efirimu egenda maaso twagala kumanya oludala gye bigwera kati gwe baawaddeko ku nkoko ng'akwata akabakuli teyakawesawe ng'ayita mu misooli mpaka mu mimwanyi nga yeeyongerewo n'ebbakuli omusaada ono aliitwala bwankoko wa kati gwe baleese najja akwata ekisambi kisambi ekizito wange entumbwe kawanga entumbwe ekiwomanga enkoko okuba alaala ekisambi kirabikanga ekyenkoko naye nga bwositula oti obanga asitudde akakongovule enkoko eno ewooma bibiri kati gwe bagambye tavaawo ekirabo kijja kyova olaba okulyalyalya nazzi kuno ng'abaana babatangira okulya mu kyalo okulya mu kyalo kyeki kwe kubanga omwana tova wammwe n'ogenda n'oli ewalala oba olidde mu kyalo abaana babatangiranga anti buli kasozi n'engo yaakwo buli maka n'empisa eyago kyova olaba omwana oyinza okuleka ni ogwa ku bugalo bw'omugenzi kulyalya mu kyalo kino kinene omwami ye yatya nnyo ono omukyala gwendeesaayo baba aliya n'okuyiya omukyala ajajaja naja na bwankoko oti owuuta bwa supu gy'oli owuuta bwa sekukulu leka gwe enkoko eri womanga kyamugulu enkoko ewomanga ekyomugulu okufumba idi omukyala ono aye baba yayigirawa bw'okufumba oti mpulira ndaakulya emiwula aye male neeyongeze ne bw'obugumba obugumba ndaakubulya bali ku supu egenda maaso eno ekuzanyiddwa bannaffe aba Starlight Film Production era basangwa bulanga tugenda maaso aye kensooke ndabe nga nfaafaagana n'omuwula then male nfaafaagana n'obugumba aye singa bulijjo okola bwoti aye bw'oyita enkoko omala n'ompitaaku ne tuwutanga ku kasupu obuwoomi bw'enkoko butandisa obbeerabiza enkoko okumanya ewooma nnyo ne kawunga egenderaku ajja yeegendereza ono omusajja anajja nyingirawo nga ninja yawulira akawoowo omukyalo naga awulidde amasanyu
mbaire enkoba nti olwisize ebintu ebyo bakirabo ki jajoja ojo utebwa supu mama bannange neyanziza kati omukyalo ono yeyanzanga tayagala iko kuba ne akola ki babeerawo nnyo wano akawawa kano muno ne waba akuleetedde waba akwagala nnyo tekisaana gabana bana ebintu ebimu okuma omukwano waliwo byolina okwewala okugabana ne munno oli ne yeeyongerayo akawoowo yakawulira n'agenda ono ali wano ali ku bugumba bwa nkoko alya tamanyi oba afaafagana ntumbwe za muntu omukazi oli yafudde omuntu enkoko fumba era ogenda okwetegereza gomba kulya naigomba eyigumba ndaalirya eyigumba ayagala kulimanga bwabo mange omukyala nga naye atwala gwe bawadde kale noyinza okubeera awo nobanga olona supu okuva mu mulirwano naye nga supu gwoleeta ogenze kuwuta twongo twa muntu nga tomanyi efirimu egenda maaso so bwe tuvaako eruyi eyo tuladde erudda waliwo omwana muwala gy'atambula ayita ajja ayita muganda we Shakira yagenda mu nnimiro okulabika ndi alina okulabika ndi aleeta ki endagala naye kyamutuukako bano beebuuze yagenze mu nnimiro obutadda kiki kumbe yakoze ekyemisana mu maka agamu eri bamanyi baawusa supu wa nkoko kumbe baawusa omuntu efirimu egenda maaso batandisa omunoonya omuwala ewaabwe baganda be kumbe gwe banoonya mukazi wattu bamuwuusa omubiri era omuzimu gwe gwasigadde abatalina maaso galaba muzimu bayita mumuyite kati mukazi wattu agenda okwetegereza okumuyita mumanyi omuntu okuyitamu ng'ayita mu mpewo Shakira yafuuse ekirala efirimu egenda maaso bannange yakanda kukyukakyuka ng'ono tamulaba alingiriza oba azeemu emizeejo egy'okubulira nga mbimwanyi n'abalenzi tabaaye nga bali tolako oba omukyalo ono n'amuyitamu neera ayenze njakoba maama Shakira abuze ono ali eno yeebuuza omanyi omuntu ayinza okufa n'atamanya ni yafudde ayinza okufa n'atamanya ni yafudde bamuwuseemu denva okumanya bamulidde n'obugumba babumekese firimu yaffe egenda maaso so nga lwetaaga tube nga tumanya lutala gye bigwera ne sinema yaffe eno twagala kumanya luddawa gye bigwera ne firimu kale nno ng'amaze okulekani wayita ennaku 3 bwe bayita ennaku 3 waliwo abajja okulekani walaba amashakira Tidi mwana wange yabwe agamba tamanyi mwana gye yazze era Tidi mwana ye yajja siyinza kubulya ludda mwana gye yalaga ennaku 3 zemaze nga noonya omwana nga simuwuliza tebange eri yakalenzi aka oba waliwo obulenzi obwamulimbalimba amaye mu VX buno butawanyanya abaana b'abandi baali nedda VX aziramiza egyo tayinza kubba bwana bwa muntu mama kawumanza Tidi kale nno ye byamusoberera ddala era maama Kawuma yaagala nnyo abe ng'amanya omwana ono yalazeewa maani mukazi munange kati nga munange nakuboneka tuba tuguma tusabe booli awo aliddamu n'alabika Munna zeno wena biwulira waliwo olugambo olutambula yabula Shakira yabula oyo teyajja kufumbirwa oba baamuwasa ayinza okuba nga ekituufu kyebyo ng'amugamba ekyaddala nga tibayide ayinza okuba baamuwasa fumbirwa kati waba yafumbirwa tewali buzibu wabanga yabula bubu naye bw'aba yabula bubuzi eyo yettabu ey'amaanyi amazima gaidazuuka agamba naye tukiwe obudde tujja kumanya ekituufu kyeki omanyi buli kimu ebirwa bagamba byerabirwa naye musango siguvunda tulimanya amazima oba oli awo kakati no waliwo abakutte ebidomola bagenda ku